nabuuza mami lwaki tuvaamu bino ebintu? Mami takkiriza, naye mami bamututte ng'abantu balinga ng'abakuŋŋaanidde omubbi. Mami bamututte okuva ku nnasa naye nga mami abantu balinga ng'abatwala omubbi. Kyokka nga byava ku mami nagaana. Embeera gye mpitamu si nnungi. Kati ky'ova olaba neetondera dadi nsaba kunsonyiwa byonna ebyatuukawo. Nkimanyi bigenda kutuukako gy'oli naye nsaba kunsonyiwa. Nzenna nswala, abaana bandaba bubi nti nawayiriza dadi. Buli gye mpita yonna tebanjagala, bampalana. Embeera gye mpitamu si nnungi. Nnyinza n'okunnyonnyola kino, nze ntambula neekwese kubanga buli ampitako alabira ddala nga nze oba nassa omuntu ng'ate bano baleeta obujulizi obutategeerekeka. Mukati baleese obujulizi essuuka kubaalira Nisha. Eno essuuka eriko obujulizi, eriko DNA ya Agi, eriko ne DNA ya Nisha. DNA ya Agi eriko ya musaayi yaki. Kama olw'ebiyizi bisitegera. Watyanga essuuka eyo nga Agi kwe yali alira ajati essuuka gye yaggyeko. Bwe banga nkumbe baagamba essuuka. Watyanga baagasenga lwaki mu byonna bwe ebyogerwa buli essuuka ebadde teyogerwako. Kati kitegeeza essuuka za mirundi mingi kubanga omwana bagamba badde bamukozesa bulijjo. Kitegeeza amagezi omwana badde bamukozesa bulijjo, kitegeeza balina essuuka za mirundi mingi. Kati essuuka tulina essuuka gye batwala mu kkooti, babasabye n'obujulizi. Babasabye obujulizi, ng'obujulizi tebuliiwo, ne batandika okuŋŋaanya obujulizi. Kati batandise okunoonya buli kajulizi konna. Olaba kati baleese akajulizi nti bannange tulina essuuka kubaaliranga Nisha. Eno essuuka tukakasiza ddala nti DNA ya Agi kweri n'eya Nisha. Essuuka eriko omusaayi. Jjukira batugamba omwana yali mbeerera baamuleepinga. Essuuka eriko omusaayi. Omusaayi gwa Nisha. Omusaayi guba gwa Nisha. Kuliko omusaayi gwa Agi, kuliko mazzi ga Agi. DNA ya Agi eri mu foomu ya musaayi oba eri mu foomu ya amazzi aga Agi. Dage. Annange. Kitegeeza omwana Nisha yali yeetegekera dda nti Agi wabanga yagendanga n'alya Nisha. Nisha yali yeetegeka dda. N'amanya ati kino bibanja kuba baali bakitegeka ne maama we nti agwe mukkiriza ajja akulye, bw'anajja okkulya essuuka ogijje. Watya mu musooka gwa piriyodi nga Nisha bwe yagenda mu piriyodi omusaayi ne gugenda ku masuuka. Jjukira bulijjo abakazi bagenda baleka omusaayi ku masuuka. Eri omukazi agenda mu piriyodi ng'abadde teyeetegese. N'agenda okera ku makya wabadde weebase waliwo omusaayi. Ate nga weegula abakazi ekyo mukimanyi. Piriyodi nga tozeetegekedde, ogenda okukwekyusa buti nga wabadde weebase waliwo ekitaba ky'omusaayi. Kale gwa piriyodi. Waliwo agenda omusaayi gwa piriyodi gwawukana n'omusaayi gwa ddala. Kati ali twagala kumanya abagambye mu kusooka nalabe bannaalongo yabadde ayogera oba neyadde ayogera yagambye kaakati tulina enkumbi eriko DNA ya Agi ne Nisha. Bagiyise enkumbi. Enkumbi beera y'abakazi bafumbo gye bakozesa n'omwami we nti baba bamaze okwegatta, omukazi oyo akwata enkumbi n'asiimula akasolo k'omusajja. Kitegeeza direct egenda sigala kw'olwo olugoye. Kati DNA ku lusuuka kuno kuliko DNA ebbiri. Kuliko eya Agi n'eya Nisha. Mu myaka ebiri gye bamaze n'ekyo ekigoye bakitereka emyaka ebiri wekibadde. Kati tulina bagenda kkooti egenda tubuulira ne balooya bagenda tubuulira nti ekigoye kye baleese kyabaddeko musaayi, nga ku musaayi ogwo kuliko ogwa Nisha n'ogwa Agi. Emisaayi gya mirundi ebiri gye giri ku DNA. Oba ekigoye kye baleese kuliko amazzi ga Agi n'amazzi ga Nisha. Kati mu bibiri kulina okubaako amazzi ga Agi n'aga Nisha.
jukira bw'okola omukazi omumaliramu amazzi g'omusajja gamusigalamu kati gajja gonna lumu ne DNA ebbiri ne gayiika ku buliri bwebumu. Era senge essuuka tebeerako musaayi gwa Nisha bajja tubuulira ekyo ekigoye kiriko omusaayi bulijjo kiri ludda wa Nisha gwe twakamala otegeera juuzi wano nga Nisha bakamuleepinga niyo omwana batugamba nti emyaka 2 bamaze omwana bamukozesa mu myaka 2 bakamukozesaamu emirundi ena kyokka ati mbu omusajja tabaddengawo ate bisimanyi biki nze bino ebintu byantamyetamye edda bannange Zuula mukazi munnange kwegamba otulowoozesezza ebirowoozo ne tuwulira ng'otutamye kati essaawa zino bw'ovaayo n'ogamba nti omwana akagoye ke yakozesa n'ekitabo yakatereka kiteeke mu bwongo obwo. Zuula otugamba nti walimu mu nnyumba bw'abanga omwami yeebaka ku mwana omwana n'atasobola kukuba ndulu nti maama jangu nnyambe n'asirika n'asobola okutereka olugoye okumala ebbanga eryo emyezi gy'otugamba gy'aludde ng'amukozesa gwe mu bwongo obwo olaba nga kijja golooza abantu bonna batamiivu tebategeera lwaki toyogera ebintu ebijja mu kifaananyi ky'olabika. Zuula ofuuse ekirala zuula kino ky'ofuuse ogenda kukaaba emyaka gy'osigaza mu nsi n'abaana bo n'abazzukulu kati olwaleero wabadde ku nasa tokyasobola kutambula mu nsi yo lwaki toyogera ofa ki n'ensi ne bwaba yamwebakako wandibadde osooka n'osengejja ensonga zino nzikwata ntya naye gw'oli mu mawulire gw'oli buli wamu ayagala okulabikira mu mawulire kiki ky'ogenda okufunamu kandi kakati embeera yiye kutuuseeko tokyasobola kutambula mu nsi yo omwana ali eri ku ssomero takyasobola kubeera nga yeyagalira mu bulamu bwe ng'omwana kiki ofa ki era wali olinda ki okwogererawo nti bannange obukakafu obulaga nti omwami ono yakozesa omwana manti n'obugoye bubuno n'obukumbi bubuno bwe yakozesa ye maama omwana oyo omuto gw'onyumyako yali yayigadde okozesa enkumbi ezo gw'ogamba nti nabaana yavaayo n'ogirabako nga nabaana evudde oli okwokaaba amaziga ag'ekiyaayi bannange nze neebaza buli omu avuddeyo mu musango guno mbeebaza ababadde mu kkooti mbeebaza Honorable Ssebo tukwebaza Muhammad Nsereko mugutuulemu kubanga twesunga olunaku lwe bagenda okusoyasoya ebibuuzo simanyi nti oba naasobola Zuula binyonyo bwakati obwongo bwaffe obutawaanyizza nnyo wasooka tukaabya amaziga ne tukaaba ne tugakoowa ne tukyawa abasajja ne tukyawa buli kimu naye gye biwunzise tuwulira ng'otutamye emboozi zo tuzikooye ebiseera obitumalidde tetukyabitegeera kyova olabamu twabivaako naye ogenda n'ogamba nti ate kino kisusse mwena bannamawulire abagulimu fulufiga ne banno mugubeeremu anti guwanoonya amawulire katulabe gye tunakkira Zuula weetereze.